musiraamu muganda wa musiraamu munne. Eyo qaida kyekigambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatuwa nti buli musiraamu aba muganda wa musiraamu munne. Bw'aba muganda wo bino toteekeddwa bikola okubanga omusenguka, okubanga okola ki omusenguka. Atuleetedde ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi nno ziwerirako ddala, naye ekikulu mu zo tuziyitemu, zimu twali tuzisomyeko. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taqata'u, la taqata'u. Ino hadith twagisomako. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngagamba nti la taqata'u, temwekutulakutulangamu kituyinza okuvoonola amangu. Abasiraamu temwekutulakutulangamu, mube wamu nga bajja kifundikira ku nkomero. La taqata'u wala tadabaru, yadde okubagana ki amabega. Okubagana amabega kitegerekeka? Naam, twabisomako. Okubagana amabega twagamba kitegeeza ki? Kuba munno omugomo, muba musinkanye, banga bagenda okusinkana, buli omu n'akyuka n'atunula eri. Kyo kitegeeza buli omu atunuzza munno omugongo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti temukubagananga migongo. Bw'oba osinkanye munno, la tadabaru wala tabaghadu, temwesanga mu mbeera basunguwaza, n'osunguwalira munno oba naye n'akusunguwalira, temubikolanga ebyo. Wala tahasadu, kwatulagana ki ensaalwa, naye omusiraamu tabikola. Wakunu ibadallahi ikhwana, muba abaddu ba Allah abooluganda. Kyetwagala mu hadithi mahallu shahid, nabbi yagamba nti wala yahillu, tekikkirizibwa eryani limuslimin, tekikkirizibwa eri musiraamu an yahjura akhaahu fawqa thalath, okubanga asenguka muganda we okusukka ennaku emmeka? Okusukka ennaku esatu. Bino si byaffe, wala byogerwani sallallahu alayhi wasallam. حديث يزيكون يرى بنفس المعنى. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم تشكرز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، okumubanga asenguka muganda we ebiro ebisukka bisatu. Yaltaqiyan, kyokka bajja ne basinkana, bajja ne bakola ki? Ne basisinkana. Yaltaqiyan, bajja ne basinkana. Fayurid hadha wa yurid hadha, bwe basinkana ono nakola ki? Yurid, onatunula muli nonatunula muli. Yagamba sallallahu alaihi wasallam wa khairuhuma, asinga obulungi kwaba ababiri, alladhi yabda bisalam, alladhi yabda bisalam, oyo akoze eki? Atandikiriza okutoola salamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati yasinga obulungi. Yasinga ki? Yasinga obulungi, bwatugambye Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. حديث endala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس emirimu gy'abaddu gyanjulwa mu maaso ga Allah buli lwa Mande n'olwokuna. fayaghfiru Allahu likulli mri'in la yushrik billahi shay'a. Allah nabanga asonyiwa buli muntu yenna atamugattako kintu kyonna, buli yenna atagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. bwe bamwanjulira fayiro zaffe nasonyiwa buli yenna atamugattako kintu kyonna, illa mra'an, okujjako omuntu omu, bainahu wa baina akhihi shahna, omuntu alina obutakkanya ne muganda wa musiramu. fayaqulu, Allah gama utruku hadhaini, abo ababiri mukole eki, mubaleke, hatta yastaliha, okutuusa lwe banaakola ki, lwe banaddiŋŋana, mubaleke awo. kan hadithi nnungi nnyo, zonna nnungi. naam, naye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaga nti Allah mukusaasirako okungi ennyo, buli lwoba nga toli mu lushiriku, Allah subhanahu wa ta'ala aga nti gwe bakusonyiwe ebibadde mu wiiki, bakusonyiwe. ebbanga lyomala nga tokola shiriki, togatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Owokubiri atasonyibwa ye muntu alina ki, obutakkanya, bainahu wa baina akhihi shahna, omuntu alina obutakkanya ne muganda we, bainamu ekibeerabeera ekyo. fayaqulu utruku hadhaini hatta yastaliha, abo ababiri mbaleke okutuusa lwe banaakola ki, لماندنا. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، صحابة جابر رضي الله تعالى عنه أقام بأنه لنبك محمد صلى الله عليه وسلم أقام أنتي إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم حديث يا جابر أن ولد جابر يولد نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان مزمستان قد أيسه، tekyalina ssuubi lyonna eryokubanga esinzibwa abasaaze, teyina ssuubi okubanga an yabudahu almusalluun, okubanga esinzibwa abakola ki, ekyo teyina ssuubi eka nti kizibu omuntu asaala okunsinza, wa khasata fi jazirati al-arab, mu kyondo ky'abarabu. Teyina ssuubi lya gamba nti wano basobola ogisinza, lakin eyina ekintu kimu kyeyasigaza kyesobola okukola abantu abo abasaaze, kyaki attaharish bainahu, kikyokuma omuliro wakati waabwe n'obutakkanya ntalo wakati waabwe, ekyo kyekirinako obusobozi. ono avuma ono, lyavuma ono, lyayogera bino, lyayogera bino, bwenna mweweereza ebivumo, naye nga ababyeweereza musiraamu akiweereza musiraamu wenna. ekyo kyalina obusobozi obukikola, attahrish bainahum wa huwa al-ifsad, okwonoona wakati wammwe ng'abasaaze, ekyo kirinako ki obusobozi. ne mwekuba
ne mwevuma ne mweyuzayuza, ekyo kirinako ki? Ekirinako obusobozi. Walakin at-tahrish bainahum al-ifsad wa taghyir qulubihim, okukyusa emitima gyabwe, ekyo kirinako obusobozi. Wa taqatu'uhum, okwekutulakutula, ekyo wekiri tekiriwo. Naam, la hawla wala quwwata illa billah. Ekizibu si kyakwekutulakutulamu bakola kikwerumangana. Ekyo kibanga wekiri, awali obuzibu kwe kumanya nti nabbi abibagamba aye ne tugaana okutereera. Okumanya nti nabbi yatugamba shaitani mu mirimu gyayo okutuyuzayuza, ekyo kyekirina obusobozi. Ekola ki? Obuzibu bwonna bwe buli kukkiriza naffe ebikolwa byayo bitubeemu. Omusiraamu gojja okusanga nga talina bugumiikiriza ku musiraamu akoze ensobi. Tolina bugumiikiriza ku munno ng'agudde mu khata, akoze ensobi. Hatta abamu oli asanyuka n'okusanyuka ng'akulabye ng'okoze ekikyamu, bwakulaba ng'ogudde mu nsobi yafuraha, asanyuka. Naye nga gwasanyukira afunye obuzibu, muganda we muki? Akhuhu al-muslim, muganda we musiraamu. Obwa Sseruganda Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba okuzimba bukyali wala nnyo muffe, bukyali wala. Kujjako nga Allah tabaraka wa taala atusaasidde nnyo, naye ate ekyo yagaano kiyingiramu. Ekyo Allah yagaana okukola ki? Ekiyingiramu. Tajja kiyingiramu. Mube n'amagezi mmwe mukyekolere. Mwina kwerwanako mwekka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu bye yasaba Allah byali bisatu. Mu bintu bye yamusaba, yamusaba nti nkusaba Allah omulaba aleme kuva wabweru wa busiraamu, asanyewo obusiraamu. Naga ekyo nkikuwadde. Ekyokubiri nkusaba Allah abantu ba umma yange oleme basanyawo na kibonerezo nga kibabuna bonna. Naga nakyo nkikuwadde. Nkusaba Allah ojje entalo wakati waabwe babe ekintu kimu. Nagamba nedda. Ekyo mulina kwerwanako mwekka, ne mwejjamu entalo ezo ezitalina makulu, kubanga temunywa mwenge mutamiira. Twandiba tusuubira nti entalo zandibadde ziba mu batamiivu, naye gwe omuntu ategeera essaawa 24 nga musobola okutuula wansi. Qala Allahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabukum wahid. Mwenna temwawukana ku kitabu, mwenna mwesembesa kitabu kimu. Nabiyukum wahid, teri aga nti ninayo nabbi omulala, mwenna nabbi wammwe y'omu. Ebigambo byafulumya bye bimu. Qiblatukum wahida, mwenna mba musala mutunula wamu, mwenna mba musala mukozesa olulimi lumu. Kyekibagaana okuba nti mulengererako ewala. Kitegerekeko oba nabwe kityo. Shaitan Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye nti qad aisa, ekyokugisinza kyo tekirinamu ki suubi. Walirabikayo ekiseera eyo mu maaso ne batandika okuleeta amasanamu ne bagassa ku Kaaba nga bwe gaali. Teyina suubi, teyina. Naye at-tahrish, okukola ki? Tahrish mukitegedde oba?
ekya fitina wakati wammwe kweyuzayuza kola biki ekyo kyo mwaba kirinako obusobozi okyejjamu ne Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola ki nam tabiat alhal au tabiat albashar obubumba bw'abantu kiziboga nti wenna mujja kukwatagana kikumi ku kinnakyo kitegerekeka naye ate eriyo lwe tusobola okuba obumu mu butakkanya mukitegedde eriyo tusobola okuba obumu mu butakkanya basaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yabagamba mugende Bani Quraidha mu lwana olutalo naye tebayasala asiri okujjako nga mumaze kutuuka batuuka mu kkuba asiri netuuka abamu bakola ki abamu basaala abamu tebasaala naye teri yagamba mulwaki temusaddemu kitegedde paka lwe batuuka nabbi gye yali abatumye sallallahu alaihi wasallam ne bamunnyonnyola nti twafunye obuzibu mu kkubo abamu basaddemu bannaffe abamu tebasadde naga tewali mutawaana abasadde tewali buzibu n'abatasadde tewalina mutawaana naye tebeeyuza okitegedde lwaki nti entegeera zisobola okubaawo nga zanjawulo ono nanyeenya olugalo oli n'atalunyeenye okitegedde Allah agenda kukuvunaana ku kyewategeera kyotategeera tajja kukuvunaana ku kyotategeera lwaki tiwakitegeera oba mukitegedde kyotegedde kyakola ki kati oli bwabanga ekyakitegedde bulungi nga yeesigamidde ku bujulizi siga nti hawa nafsi kubanga oli ayinza okuga nti anze wano wenyweredde naye nga byonywereddeko bifu toli ku bujulizi la min hadithi wala min aya tolina aya Qur'an tolina hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirala at-tahrish omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ekyo shaytaani esobola okukibakolamu naye mu bibagezi tosenguka munno tovoola munno tokakkanya munno tukulembeze ekigambo kye twabagambye mu olubereberye okubulakwo si busiru bwo n'okuluŋŋamakwo si magezi go wabula tawfiiqun min Allah Allah yabakoze eki yabakuluŋŋamizza kikola nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayina edduwa yagikozesanga nnyo Allahumma hdini fima ikhtulifa fihi min alhaq sabanga Allah subhanahu wa ta'ala Allah nungamya mu nsonga yonna abantu gye babaawukanyemu ondaga ekituufu yonna ebezzeemu enjawukana nkusaba Allah nze ondage nga ekituufu kyemba nnemerako Allahumma hdini fima ikhtulifa fihi min alhaq biidhnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Allah olungamya gwoba oyagadde ila sirat mustaqim erikuba eggolokofu gwe Allah gwokikola kitegerekeka wallahi jano osanga omuntu nga ayogera ebigambo byawukana ne aya Qur'an naye nga munywevu gwamwekoonako gwokolaki noga subhanallah aya wadih aya etegerekeka ne miskini Allah amumye hidaya kitegerekeka kyokubiri Allah akuwa hidaya nga naawe okolaki ojagala okitegeera nga nawe okola ki ojagala olina okussaawo ebiraga nti oyagala Allah akuluŋŋamye buli oba nga totaddeewo mbeera eraga nti oyagala akuluŋŋamye
olwanirira inna wajadina abaana twasanga bakitaffe twasanga byotambulirako era akulekaini bakitaabo okitegeera omusiraamu tatambulira inna wajadina nedda alqawlu qala allahu qala rasulu ekigambo allah agamba nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam qala as-sahaba as-sahaba nabbi bagambwe bati wama siwa dhaka fawaswasu shaitan ekitali qala allah qala rasuluhu kyali allah agamba mbaka agamba okukuba kubuzaabuzibwa kwa sitaani. وعن أبي أيوب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يقام صلى الله عليه وسلم تشكر زوير مسلم أو كسينغو كمغاندا وي أو كسوكا إنكو ستو فمن هجر فوق ثلاث oyenna nasengukanga munne waggulu ennaku mmeka famata nofiira mu mbeera eyo dakhala annaara ajja kuyingira omuliro. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي خراش حدردي ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه يقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه omuntu asenguse muganda we sana nomusenguka ki fahuwa kasafki damihi obanga ye omusaayi gwe obanga ye okitegedde kitegeeza ki okubanga ye omusaayi gwe obanga amusse tolina njawulo n'amusse okusenguka munno fawuka sana. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. لا يحل ندوز لمن لنا الواقع يسمى لا يحل tekikkirizibwa eri mukkiriza okusenguka omukkiriza ennaku ssatu. fa in marrat bihi thalatha au thalathun singa ennaku ssatu ziba ziyiseewo falyalqahu nabbi agambe musisinkane kolaki wayusallimu alayhi musisinkane gwe omutolere essala. fa in radda alayhi salam oyo gwoba otoledde essalamu singa akwanukula nakuddamu salamu faqad ishtaraka fil ajri empeera muba muzigabanye empeera muba muzigabanye. wa in lam yarudda alayhi bwaba takuzzeemu salaamu faqad baa bil ithmi afundikira omusango gumuddidde oyo atazzeemu ki wa kharaja almusallimu min alhijra. aywa omutoze wa salaamu atodde salaamu yaba amaze okufuluma mu hijra. hijra mugitegedde aba amaze okufuluma mu ki olusenguka yaba aluvuddemu riwa allah eddwa yebeekola ki n'emirimu gye gikola ki gituuka. rawa abu daud bi isnadin hasan.
إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء. نعم. حديث الزنا إذكرين بدي إذوجد إمام النووي زنا زرقانتي أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. تكرزوا مسلم تكرزوا كسينgu kamuganda we ennaku ezisukka naye ezikkako wansi we3 osobola omusengukamu. Ezikkako wansi wemeka we3. Naam. Olusooka oyinza okuba omusunguwavu n'olwokubiri kale n'olwokusatu naye olina okulaba nga omuyigga ku lwokusatu luleme kuziba. tegedde له أن يهجر ولا ينبغي أيضا لكن له أن يهجره لأن الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء. نعم. منتصور كفنا مبتكانيا nabanga musenguse nabbi yakuwa olukusa obutasukka mmeka 3 أيام فقط. وبعد ذلك لا بد أن يسلم. لكن إذا كان الهجرة لمصلحة دينية سينغول كسينغو ككوباو nga tuyina ebigenderera bya ddiini byenjogeddeko waggulu مثل أن يكون سبب لاستقامة المهجور nga bwe tuba tumusenguse kiyinza omuyambako n'atereera gwe basenguse. Kitegerekeka. wa tarkihi almasiya ayinza okuba nga abadde n'ezambi ne tusooka tumwesonyiwamu nga bwe tuba tumwesonyiyeemu ayinza okukola ki kati olwo olusengwa fa innahu la ba'sa bihi bal qad yakunu wajiban. Eriyo okusenguka omuntu nga kifuusa nakyatteeka okukola ki nga bw'olaba Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam be yalagira basenguke Ka'b ibn Malik ne banne be yali nabo omwali Hilal ibn Umayya ne Murara ibn Rabi' abagana okwetaba mu lutawo lwawa mu lutawo lw'e Badr. Tabuki. Bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ffe teri kituganye kugenda mu lutalo, tetubadde balwadde, tetulina nsonga yonna. Abannanfuusi bajja nga buli omu amulimba, nze ekiŋŋaanye okugulu kwadde ku nnuma, ekyaŋŋaanye olubuto lwabadde bubi nnyo, nga buli amugamba nabadde n'ekizibu ng'agenda naye bano abasatu bwe baayogera amazima yagamba mwe mugende, Allah ensonga zammwe yajuzoogerako. Baamala ennaku 50 nga teri abatoolera salaamu, nga ne bw'osanga munno gimutoolera akutunuulira, naye tekyabagoba mu mizikiti ekyewunyisa. Kaabu agamba najjanga ku layini esooka, mukitegedde, ku layini esooka wano nga bwensaalira, naye nga bamaze obbajjako salaamu, teri kwogera naye ekigambo kyonna. Kaabu yasinkanako muganda we namuga muganda wange, akati naawe yasirika teyamunyega kigambo nayeyongera, ali ku kiragiro kyani Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyongerayo teyayogera naye nga nsalira ku layini esooka. Nabbi nga bw'amala okutoola assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nga ntunulayo bwe nti nga atunula eri, bwe najjangayo amaaso nga ntunuulira. Manyi kyekitegeeza ekyo? Teyakutukawo ku swala. Kaabu kyafayo twakisomako emabega, najja afuna fitina. Omusajja n'amuwandikira ebbaluwa kabaka mu bakabaka naga nti omusajja tuwulidde abayisa bubi eyo, mujje newaffe tujja kuwa buli kyeweetaaga kyonna. Muhammad mumuti okitegedde. Ebbaluwa bwe yajja yagamba nti wa hadhihi fitina thaniya, kino nakyo kigezo kyakubiri Allah kyaleese. Yakwata ebbaluwa n'agitwala mu tanuuru, teyagitereka.
kubanga esobola omuwa endowooza ey'okubiri. Mukitegedde? Yagyokya. Fitina giyitamu. Abasiraamu bonna ne bagaana okubatolera sala. Nabbi n'agamba n'abakyala baveeyo, buli alina omukyala adde ewaabwe. La ilaha illa n'omukyala ne bamukugjeeko. Bw'otaba musiraamu nnyo oyinza obbita. Kitegerekeka. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa ala thalathati alladhina khulifu, tukkiriza tawuba y'abo abantu abasatu abatasobola kwetaba mu lutalo luli. Mu butuufu ensi ebanyize. Olaba Allah agamba nti ensi yabanyiga. Allah yennyini agamba ensi yabanyiga n'efunda hatta idha daqat alayhim al-ard, ensi efunda ebadde engazi. Wandiddukiddeko omunywanyi waye kinyumyeko wa Allah yakkiriza tawuba yaabwe. Kati okusenguka eriyo lwekujja naye bisharut, olusenguka olufaananako ng'olwo luba lwa mukulembeze yaluyisa. Sinze kukeera ku makya gwe kati tukusenguke. Basiraamu etumusenguse si bano basiraamu beero si be bawa okusenguka. Mukitegedde? Olusenguka lwetaaga ne luva nga bwe mwala nti nabbi yakola ki? Yaluyisa sallallahu alaihi wasallam. Allah agamba nti sayahlifuuna billahi lakum idha nqalabtum ilayhim, bagenda kulayira. Bona agenda abasajja abanaafuusi bagenda kulayira lituridu anhum, bosobola okubanga obasonyiwa obata. Faaridu anhum, bwe bajja naye besonyiwe. Byonna nabbi Allah yabimugamba nga tanaba nakuyingira. Innahum rijsun, abajama. Allah yabayita ki? Wa ma'wahum jahannam, obuddo bw'abantu abo ki? Jazaan bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum, bajja ne bakulayirira mbu obasiime. Naye tukugamba nti fa in tardaw anhum, mabasiraamu ne bamugamba nti mubasiimye, fa inna allaha la yarda ani alqawmi alfasiqin. Hatta law raditum anhum, ne bwe munamukkiriza mu bye babagambye Allah tagenda bikkiriza. Naye bano abasatu bo Allah yakola ki? Yakkiriza tawuba yaabwe subhanahu wa ta'ala. Wa bihadhihi almunasaba, tugamba nga tuli ku nsonga eno, Sheikh Uthaymin agambye nti wallahi waliwo ekinakuwaza nga tukisanga nnyo mu basiraamu olwaleero. Yamurru ahaduhum bi akhihi, ojja n'osinkana oli nga asinkanye muganda we omusiraamu, wayatala qayaani, ne basinkana bombiriri, yadribu katfa ahadihim katfa al-akhar. Salaamu zewe wamuzitegedde, ne mwekoonako ne mwebongako, ye salaamu gye mwewadde. Mwali muzirabyeko ezo salaamu yena ebebongako. Naye wano yali ayogera ku salaamu y'Ekisudaani. Mugimanyi essalaamu y'Ekisudaani? Yalla yazuru bakubagana ku bibegabega, onakuba ku kibegabega nawe nomukuba ku kibegabega, ye salaamu buli omu n'atambula nga temubaddeemu kigambo kyonna assalaamu alaikum, wabula kasita beekuba ku kifuba kiba kikoze eki? Waliyadhu billah. Wakaannama marra bijifati yahudi, ng'alinga ayise ku mulambo gwa muyahudi oba mulambo gwa munaswara. Ma annahu akhuhu, kyokka nga ekyewunyisa gw'oyitako muganda wo ne salaamu singa ogimuwadde, mwenna musobola okufuna 10 hasanatin, mufuna ebirungi meka? 10. nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wallahi la tadkhulu aljanna, temugenda kuyingira ki? Hatta tu'minu, tusanga mukkiriza, wala tu'minu hatta tahabu, ate musobola kwagala n'okujjako
temusobola kukkiriza okujjako nga maze kukola ki afala ukhbirukum bishay idha fa'altumuhu tahabbabtum afshu salam bainakum fabayyana anna ifsha salam min asbab almahabba nabbi n'atunyonnyola nti okusaasanya salam yemu ku nsonga esinga okuleeta almahabba baina almuminin wa alimanu sababun fi dukhuli aljanna. innahum yusifuna jiddan an nara muslimain kitunakuwaza okusinkana abasiramu ameka nga basinkana ba'dhum bi ba'd bali rubbama bayinza okubanga bakwekyo nga baluganda zamilaini fi dirasa bali basomyeko mu ssomero limu bayinza okubanga sawa musomera mu masjidi yemu sawa في الدراسة المسجد أو في الدراسة الكلية أو المعهد نينغ لا يسلم بعضهم على بعض فما فائدة طلب العلم. شيخ أبوزا ولو كنو يريم كوابا غساج كوابا يامباج okubanga olaba munno masjidi omumanyo musalane nene salamu nogano jimuwiriza fama faida talab alilm إذا لم يتربى طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من التعليم. بتبانغا tetutambulidde ku mpisa z'ekitiibwa nabbi waffe ze yatusomesa migaso kyo giri mu kusoma fahuwa waljahilu sawa. Nosanga omuntu eyali asomyeko n'atasomangako nga bonna ki omanyi obulungi bwa salaamu. Ekikwewuunyisa oyinza okutoolya omuntu salaamu n'akubuuza omanyi bulijjo salaamu oli yeewuunya n'okwewuunya kozi twali tusekanyeko wa ti atondabangako ate engeri gyontooledde salaamu olabisenga mmanyi bangi bakimanyi nti salaamu olina kugitoolera gwomanyi yekka gwotomanyi la hawla wala quwwata illa billah. ولهذا أحث كثيرا على إفشاء السلام لفوائد عظيمة. الشيخ واتو وافونيك الدبي قاموا بيت سواء الله سبحانه وتعالى أتوسي مبدو أبا ولي رزاه أبا قبل يتكسنوكم بيشرونجي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. Ekyokkola ki? Naam. Okusenguka tekukkirizibwa nga bwe tukyogedde okusukka ennaku emmeka? 3. Abuuza ku kyo omwami okusenguka omukyala, abafumba ababiri, omwami okusenguka omukyala. Naam, kikkirizibwa okusenguka omukyala, naye Allah yakissaako obukwakulizo. Fahjuruhunna fil madaji'i. Bw'oba wakusenguka mukyala omusengukira mu kitanda kyo, so sigamba nti kangende mu kisenge ekirala yasigale mu kisenge ekirala. Nedda, osengukira mukitegedde. Olusenguka lwe boogerako mulutegedde, si kusiba ki siba engugu n'ogenda. Allah yatugamba tubasenguke. Nedda. Barakallahu fik. Naam. Alaikum assalam. Bya mirundi ebiri. Ekisooka katusooka ekisoose hadithi gy'oleese. Hadithi egamba waliwo omusiraamu yajja mu muzikiti, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu masjid, nabaga waliwo omusiraamu agenda kuyingira mu muzikiti naye wamujjana. Omusiraamu najja ayingira mu muzikiti ng'akutte engatto ze nga zitonnya n'amazzi. N'olwokubiri n'abaddamu waliwo omuntu agenda kuyingira mu masjidi wano naye wamujjana. Omusiraamu y'omu oyo n'akomawo. N'ogwokusatu kutuusa omu ku basahaba lwe yeesitula n'agenda anoonyereze kyava ku ki oba kiva ku ki, okubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu ono agamba wamuki wamujjana. Hadithi esintuufu, hadithi siki sintuufu. Paka ku nkomerero yayo sigimazeeyo, naye ekyafaayo ndooza mukitegedde mwali mukiwulire. Hadithi sintuufu kuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'abamanyi bagikubamu nnyo ebituli bingi, mukitegedde. Ekyokuba nti sahaba ono yagenda n'amugamba munnaye nafunye obutakkaanya ne taata wange kakati, bingi ebyali awo. Abamanyi ba hadith bagikubamu ebituli ne bagamba nti ebigambo si bituufu, si bituufu. Kissa nnungi enyuma
enyuma bulungi naye bambi sintuufu. Na akati tosobola gyesembesa. Kibuuzo ekirala kibadde ki? Barakallahu fik. Atidde ojogera ekyokuddayo omusiramu. Barakallahu fik. Okuddayo kyekisingako khalasi byaliwo biggwe kyekisingako newala nga okuddayo kiyinza obutawa nnyo makulu ng'oyinza okukireka ku mutima gwo. Mbadde nga nti waliwo ebintu bibiri. Kisooka waliwo kye bayita okusonyiwa nawaliwo kye bayita okwesonyiwa. Okusonyiwa n'okwesonyiwa byanjawulo. Okusonyiwa kyekisinga okukola ki? N'okwesonyiwa nako kulungi naye asonyiye asinga okukola ki? Okwesonyiwa aba tasonyiye, aba takoze ki? Tasonyiye era buli kiseera kadda. Kiringa oli wanagamba ebbanja ndikusonyiye ebbanja, naye noddamu n'osanga awalanga agamba omusajja namusonyiwa ebbanja lyali ddene nendisonyiwa. Tibakitegeeza teyamusonyiwa. Olaba akizza aba yakola ki? Yamwesonyiwa bwesonyiye naye nga aba teyamusonyiwa. Gwosonyiye tobizza ne mu bantu tobyogerako. Okitegedde? Kati ekisingako okuba ekirungi munno wabanga omusonyiye osobola omugamba nti mumusonyiye. Tikirina mutawaana inshallah. Naam. Naam, okusoma Qur'an oba omulimu gwonna omulungi bw'ogukola n'ekigendererwa ekyokuba nti oyagala bakulabireko banno bakugobere, tekirina mutawaana. Bw'ogukola n'ekigendererwa ng'oyagala bakulabireko ofuuke ekyokulabirako, tekirina buzibu. Obuzibu bujjira okola omulimu ogwo njagala bampaane. Kitegedde? Kasa kijjamu kuwaana kola ki? Awo byonoonekera. Naye okuba nti oyagala kufuuka kyakulabirako ekirungi ekyo tekirina mutawaana inshallah. Naam. Alaikum assalam. Evirawo ebibuuzo abasajja abawalabu bye baali beebuuza Allah bwe yasinzira okubeera nga asasudde. Ekibuuzo ekirala singa amaanyi mu mbeera y'okuba nti ndi mu kwogereza muwala, omuwala ono yandibadde ajja atya oba mu mbeera ey'okwambala oba mulaba kyenkana ki? Ye nga yeera nga mulaba ayinza kubeera nga ayambadde atya? Suratu Ikhlas okukka kwayo sababu baali bantu abajja okubuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ansib lana rabbaka, tuwa olulyo lwa Katonda wo, olulyo lwe twagala ddumanya ava mu baani. Kitegedde? Allah nassa qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Teyazaalibwa, tazaala, ate teyazaalibwa. Ebyo mubuuza lulyo tabirina byo, tabya nabyo mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kyali kibuuzo. Ekibuuzo ekyokubiri, ebintu biri bibiri, okwogereza n'okukwana.
okwogereza nokukola ki okwana si kwa mu busiraamu si kwa muki si kwa mu busiraamu ebikola bya bwononefu okwogereza kyekyomuki kati kyebayita okwogereza kyeki kyebayita okwogereza mu busiraamu si kwogera na muwala kwogera na bamuzaala ekyo bayita khituba amma okusinkana omuwala netwogera biki ebyo kwana embeera yakwana ebyo tebiriyo mu busiraamu mudde musome twabisoma mabigala kwa mwerabira twasoma kyebayita khituba kyeki kyebayita okwogereza mu busiraamu kyebayita okwogereza omulabye mulungi tayib omusiimye omala okumusiima wabaawo ababaka abatumibwa ewa gundi twalabeeyo muwala gundi twagala tutandike ensonga zigenda mu maaso kitegerekeka kakati aba abatumiddwa awo wonna wonna eyo gundi eba yakwogereza amma okugamba wuuyo mwogere naye Sofiya oli wajangu oyagala mutuule munyumye oyinza nogenda naye mutambulemuuko buli omu asome munne eyo nkola ya jahiliya nkola yaki ya kijahiliya wal islam minhu bari obusiraamu buli wala n'enkola eyo kitegereke kyobola ababedda babanga n'enkola eyo abasajja bakulu ajja buzina gamba gwe nakufunidde omukyala nooli naye n'ategeeza we gwe nakufunidde omwami mwerabiraawo taata yakoze eki yakusiimidde kibulaba nti abo be basiimiranga betuyita abomukyasa kya baswabil kafi ebyo byawangalanga ebyaleero tebiwangaala lonta mwesisinkana mutya kati ensisinkana eyo yegootanya obulamu bwonna obw'omu maaso bwonna bulina okugootaana oyagala toyagala ensisinkana eno entandikwa eno eba nkulu nnyo mu buwangazi bwamwe mu bufumbo buli lwebaamu walakin okitegedde era muba mujja kulwana mujja kusanga obuzibu bungi nnyo oba ojja kusanga obuzibu bungi nnyo abuuzizza okomawo okumulabako olina omulabako obusiraamu bwokugamba omulaba taata ali awo taata azaala omuwala alina okubaawo awo ekyo bayita khituba oba okukulekerawo mwannyina mwannyina alina okukola ki okubaawo atuula awo ngaebigenda mu maaso abiwulira ayinza obutayingira mu mboozi zammwe naye aba akola ki era osiibula akola ki osiibula akutegedde yamusiibudde ku kino kyebakomyeko ekyo bayita khituba mukitegedde oba amma embeera eno gye tulaba abavubuka mubettanidde simanyi munange nina okusoma embeera ze naye antegeere woowe okwetegeera kwe mwetegeeramu mashakiri meereere kitegerekeka asula mugenda okutuuka ku yaumu zifaafu olunaku lw'embaga nga buli omu yeemanyi nakukuvuma asobola okukuvuma naye totegeera kakati omukolo lwaki mwetegeera dde akumanyi kitegerekeka
kiba nti ebizibu biba bingi nnyo ebiseera ebisinga. Tutera nnyo okutambulira ku madhahir bino ebikola ki ebirabwako ne tusanga nga saidi zombi zitomedde, omuwala atomera n'omulenzi naye nakola ki n'atomera. Ate kati tulina atuula wakati eyandibadde omuzadde ono olwaleero yatuula wakati waffe, kitegedde yakubuulira empisa z'omuwala gwogenda okuwasa zonna ozirabira kuno, naye empisa z'omulenzi naye nazirabira kuno. Kati nemwerimba mugenda okutuuka nga ono yatuula wakati wammwe byonna yabalimba, tekuli kituufu na kimu. Agasizaalanga kugenda okutuuka nazaala yazaala dda alina n'abaana n'abazzukulu. Naam, essimu ekugirayo omuntu nga muto, okitegedde naye nga ajuuzi. Kakati bino byetwesigamira ku bifu, taata atuulaawo n'omuwala atuulaawo mwogere. Kakati omuwala ekifaananyi kyajjiramu mu maaso g'abazadde be, kyekyo nawe kyolina okukomako mu kulaba. Waliwo abamu ababagamba simanya jje nga teyeebise mutwe, simanya jje nga entumbwe ziri bweru. Ebyo si bya busiraamu, ebyo si byaki, si bya busiraamu abadan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah